bye twagala bituufu mu bulamu omusajja omwenzi ng'alina abakazi 10 abalina omukazi omu gwakola ki kuba chemistry abeera ku mukazi omu okitegedde bulungi omusajja omwenzi omugezi gwakomya ku kibusi kikeni kutwala mu loogi n'aggulira bubbiya awo n'akusiibuzaayo 10 naye ng'alina abaana be omukazi omusajja omwenzi omutuufu you have to first make your family happy you have to first make your children happy ng'osomesa bulungi abaana ng'otuukiriza bulungi obuvunaanyizibwawo sente z'ogenda okusanga nkuwa example doli nti nkusanze mu bbala nkutwala nga malaaya wakumatiza kizibu kyange okitegera bulungi kyenkugamba ate mukazi wa bbala na sawuna afumba baba bayaayi wanje tebakikulimba nera oluusi mune tuba twagala kwemalako birowoozo bitya netugendako out omadde tetera kwetaaga out kati bonsanga mu bbala ng'ogamba ndi nosobola omukazi kisinzira omukazi anaafumba abakazi b'ekkanisa balina ebizibu bingi balina lubaala abasumbuwa ebyekikabi basumbuwa bajja kunoonya butuuliro bajja kugamba katonda nti tutaase kati sisobola kujja mukazi mu kkanisa sisobola kujja mukazi mu bbaala wakuwasa mpasa family mpasa nju tibina beibe bamuzaala wali mama we yakula tameketa mmanyo kiro taata we yakula musajja wa kitiibwa muddeyo ku nnono z'abajjajja bawasanga nju tebawasanga kabina kaddoolini nasaasira atidde okwekebeza nga mulaba nebibina era omuntu ng'onoonya mukazi wakuwasa famire y'omukazi gy'omugye kintu kikulu kubanga njagala mbabulira ebintu bino bapasi mali bamusuprimiinga nti ennaku zino bannazaala n'abawala babeera mu ddiiru baga katwagale kibbajjo kigenda tukibbeko ebyapa byakyo tukitege omwana tutwale ebyobugagga zizo famire z'owulya nga bafudde nga babonaabona era bannazaala bakoze kyamaanyi okulemesa abawala obufumbo naddala bannazaala bafeeriya bakola kyamaanyi omunazaala abanga yalema obufumbo yaga ne muwala wa abulemwe bafere babiri era waliyo bannazaala abali ababba b'abaana baabwe era waliyo bannazaala abawulira ennugu ng'omwana we ali successful mu bufumbo. I speak this as a professor. Titali nazaala yalema bufumbo yagala mwana we afumbirwe era jamuwa amagezi omusajja wakubawo mumma amazzi yomba mukuba omugongo tosula naye mu buliri bula kitegeeza nti abasajja twabuuse nnyo obuyaye bw'abakazi otegera bulungi nti love entuufu yaggwayo. That's why abantu nga bajajja bazadde babe bali mu kyalo nera ng'ogenda mbonoonya famire kakati omukazi bw'omujja mu famire nga bamukoze alina eddiini ng'alina katonda taba nga doliini serebu w'oku lediyo bagwe bina beibe kati okumanya abasajja bakwana olunaku kati okimanyi nti onyooma n'emyaka ate nga nyinza okuba nze mutuufu oli muto nnyo katolaba bajja munene agwamu amaanyi ate yagwamu amaanyi ate kati omanyi kankubulira ekintu kimuokimanyi zekira nemwagala naye tuba tuli mu buliri mugira bya kikulu neme mukutula nkizi nze gwanyoma okimanyi ate nsobola okuba omutuufu. That's why abakazi mulesa abantu ababaagala ne mumalya ku bantu abatabaagala okumanya ebiwala kati kankubuza okumanya abakazi mwasiriwala kigala nekivevega kiga nze njagala oli kubanga simwa anjagala nnyo toyagalanga omuntu nga yakwagala yagala gw'oyagala nze mwe professor bw'ona oyagala omuntu gw'oyagala bw'omuwa essimu eno iPhone naye alinayo omulala gw'ayagala ate omuntu akwagala aba ayagala gwe wekka watubuuka nze ndi professor wa laavu era buli mukazi ng'oyo olina ennaku ya laavu noonya bajja akuggyeko ye bannaye muzimu kyogo batuwa sente tuzitwalire kakati gwe omusajja ali kuno oba omukazi towanga ekirabo omuntu ng'omwagala nnyo naye chemistry wa love equation ekola bwenti tidoli bwe mba nkwagala gwe oba tonjagala kiri naturally nja kumpa sente nfunayo kakati that's why love y'ennaku zino yalyagadde bengalye nti bemwagala baba tebabaagala nabo ate nabalabagana babaki kakati gwe omugezi okola otya genda ne kapere nga akwagala setoli nga ne kapere nga akwagala love enyuma omusajja nkubuulira kakati kankubuuza okutuusa ku ntiko ne sente kikyo singa okwagala entiko enyuma kyobola nga abakazi babagaga benda naafuna oli kameramani wa Wumuntu TV nga kati omulimu gw'oli mu bakazi b'abagagga kuba kumutuusa ntiggo nga sente zaziyo omugagga awoli kubanga abakazi mwasiruwala nti mwanyina nnyo libido high sexual libido bwefuna omuntu asatisfyinga yo sexual libido omulabanga katonda w'oku nsi ate nga katonda tulina omu neze ate nga nze bajjo entiko siyiramu makulu kubanga mba ndowooza konteina ndowooza kivulu kya kireva gye mungamba osobola nozikola
Bw'obakutuusa ku ntikko ofuna happy hormones ezo ate atafuna happy ate gamba nesobola okukola okimanyi teri musajja atatuusa mukazi ku ntikko nekisinzira bwagazi ki bwomuyinako nedda omukazi yena akwagala atuuka mangu ku ntikko atakwagala tatuuka ku ntikko mulekerawo ogamba abasajja mbu tebamalaako buli musajja amaleko ku mukazi amwagala kakati kankuyigirize kati kambayigirize kati muwulize profesa ng'asomesa nze omukazi gwe njagala mukiisinga ne muyonka amabeere ne mununanuna buli kwamba simwenyinyala naye bwe sagala nteekako kondomu nendya 2 nenziruka kitegeeza osobola mutuusa ku ntikko kati bwe kibagamba nti abasajja tebatuuka ku ntikko abasajja baba tebabaagala nga balina abalabe baagala mukitegedde bulungi mwayise profesa muve ku bino bintu program byemukola bulijjo amwe profesa by nature nti omusajja bwagwa ku mukazi gwayagala ne lwasa alina gwamatiza towakana kuba sayizi kambayigirize mwazi wa profesa nti sayizi si kyekikulu intimate chemistry kyekikulu mulaavu wajwate omuntu akutekayo akanaso kalobe kati nowulira bulungi n'omala naye oli omwana aleta oguntu ogunene ogulinga omusekuzi ne guganda okumazisa okimanyi bati okimanyi kakitegeeza mulekera ogamba abasajja mbu tebamalaako omusajja yena atamalaako gyoli aba talina feelingizo oyinza okuba olina infection kati nzawula omukazi gwe nalyako nga nebise bulangiti 10 nga sagala mulaba feesi nga nnaku yemundiisa gwe temanyi wala abakazi bwebika bulangiti noli okumala ekizibu kyogende nga lwaki oyagala oyo kumala ekizibu abasajja tulina ebizibu ebyenjawulo nina stress kireva gyasaba sente zimbuze njagala genda kwebuzaabuza nga ali mu sekisi naye nga mu face tulagika nina kwebika bulangiti 10 okulya abasajja tulina ekizibu kinene mu nsi olwabamaliriza n'okola otya bwe maliriza bemugamba kwata transport genda ne mukuba omugongo n'enfuluma sinaaba nakunaba naabira waka ate waka nakibina ekigezo osobola okwenda naye nebikako bulangiti 10 nendi omukazi kati namukwano gwange promota ate ng'oli muto bwotyo bwebintu nze na promota balamu oyo yali ako kasiru embalala kwajibu nga abakazi babuze mu mbalala kati omukazi yali ozanga nanagira kati natuyita tumutaasa nemugamba nedda ono asitamalinga kasiru netumutaasa nabagamba luli nali ku TV nembagamba omukazi yefuula amazima mugamba akube esimu mukubire omugamba bwoba olina esimu ye mugambe bajagayo wali akasiru embalala yagambye yali alowooza nti atuga omukazi mulungi nemugamba nti akasiru otegera bulungi yali ako kasiru waba olina mukubire yali tumugamba omukazi asitamalinga owakana ndino serious byekugamba mukubire esimu tokuba bweba disclaimers yange byonna byenjogera byange balamu yali ako kasiru wajibu motevu nga ananagira kusitamalika bakwita nga toyatula bulungi nga abantu bali awo bonabali bulungi ife bapromoted nga tukola abapromote owuliriza naluna mu biro yafunanga abakazi nga tubuuza kati nga ngenda nenkuwuliriza zinawulira ku balamu nengamba balamu otto omukazi omutuga ngenda okuyingira mu loogi nga kasiru mukubire esimu bwoba ina zitakwata simu zange twayawukana gwe mukubire kati gwereete eyiye nze nkube wano nange sigiraba wano nonya simu ya balamu omukubire kakati kisinziira ne balamu yagwa kasiru nagira nalowooza ti amukola ki ye kale nze musajja atu yalowooza nti omukazi agenda mufiirako muki olimba n'abantu bagambye olimba nanaye mukubire esimu olimbira abiganye buli omu abiganye kugaye balamu yali akasiru kubira manaja wa Jipu Motel yali shoyanise eno ne King Saha yali ava lushere kuziika ebiseera byatanayingira na byabufuzi bine bine banayaja kukubira bwere nga mugambe mubuuze bajiyagambe wali ako mukazi kasiru okutali musango bane kasiru aba mukazi negati ye nebo game mbunga mutu ngali nga mutu kati kitegeza abakazi buli omu mukazi atuka ku ntiko mu ngeri yanjawulo buli omu mukazi amala yanjawulo buli omu musaiza amayisa mune mu ngeri yaki kali ze twali Masaka Wabitex nantasa nabibagamba luli kusanyuka TV nga mloza mbalimba nali yako mukazi ne Front lubala mukubi nti bajajja bagala kakadde nenga sikayina omukazi ne yenyorira ku buli kubira Wabitex mloza nkuwa live example kati yakola tera era bajajja ne funyanga gongolo ne yakala okuduka muloji nga wasibenge bisunduzo yabikwese Wabitex yaleta milioni nantasa okufuluma loji Gomanya bizu byenda bidemo bwenzi. Lero tovolanga nava ku bwenzi na mukama ndokole mve ku bwenzi. Mukama akuyambe lwako ebyo byostudde mu ba. Kakati zagamba. Buli goyagala no mukimanyi ndofuna. Sitole je njogera. Waliona yefula mwansibirayo mu emizimu gitukutte. Mbuyetaga basoba gano tutakuba. Bana, ngobonya abunyi. Zembonye, jumali ati naloko kadeva ku bwenzi. Mbonye n'abakazi nga sesiringi. Ebintu ebyo ekitegeeza bitu. Omukazi ayina engeri gya kusibirayo nga tosobola kuvaayo. Nagamba lubala yagala ku sente. Kati mumuloza mbalimba. Omanya mubi wa bakazi mwali bakina chawa bakazi muganjogera abakazi bankoze ebi oli nakusebe nakubira bite kiseseme nkamuze twali kumali afuro nga neta nasta nafa naleta milioni lubale nagenda kasana mu akade na infuluma nali okakuta nanta
nga ngenda kola amawumukano nkola amawulire banenga byandinyumye ate oli mulalu kandabe kali byembagamba nina experience ku bintu byenkola ki abakazi mulina obukodyo kikumi okubba abasajja okimanyi waliwo omukazi eyantegako ddole bino mbagamba tulusito temusobola bikkiriza mulooza nene yantegako ddole mu buli nga yaali wali mu nsonda ngena nkwata ddole ekintu kivaayo kigwa aŋŋamba bajjajja soka otekewo ekigali ate mubbiranyo mu bintu bya sitaani mwatula erinnya ddoli akati kola booti kubira bebeku tetukolagana omugee mwali eri antonde mukazi kyatega bajja nera olaba nera alina kunoonya kubira bebekulu omugamba omukazi yatega bajja oddole yali ani tukoze show yeri antonde mu nsonda bwati zengana mukwatako bwede ekintu kigwaga omanyi oli munzikiza n'owunga abasajja bagala sente kulira nga siraba ate abakazi abayaayi bajja enzikiza ate omukazi waliwo omukazi akusobola nokuteeka ekituli mu mufaliso n'ofumitayo nedda ate wakanaki mwone obubbi bw'abakazi bwe muliko mwone obubbi bw'abakazi bwe muliko olyo nti abakazi muli babbi nnyo kakati mbadde mbagamba nti abakazi b'ennaku zino muyitiriza obubbi naffe tewababuuka. That's why abasajja they are just using you to satisfy their sexual desires and kukuta nammwe bamanyi bwe baagalako sente. Lwaki abasajja baagala nnyo tebagala kukola obuvubuka obwo baagala nnyo ebikazi ebikulu n'ebitukuula. Ebikazi ebikulu nga kino mba mmanyi kirina omulimu ku Dembe FM kijja kumpa ku musaala gwakyo nfune enjole baby nko. Adi kibiyonjogeza. Kibiyonjogeza naye. Adi nakusinga emyako no maama wo. Tewaita no maama wo. Eno program. Kakati ogende ogamba tubakuula naye namwe abasajja mutukuula. Ogamba tubakuula kale dolini. Kakati abantu abali ebweru bambi batuutu. Omukazi eweddeko. Nedda bali fine. Anti balaboogera. Bali mbyawe boogera. Mbadde nkugamba nti mwebonabona abali bakadaama abali ebweru oba mumbatuutu okubanga ogenda ku live ku sex w'essimu munakubirese mu baby gagaziye kola boti kale balaavu ate okimanyi nti mubeera desperate engeri gye mubeera mu biyumba bambi engeri gye mubanga muyo ya sexy engeri gye mubeera nga mulowooza mwagala desires ebivubuka bwefuula obulijje noweeni omukazi webweru wakubira essimu saawa munaneza ekireze n'ogikwata amanya tolina mukazi. That's why nabagala nti abakazi muli bangu bakufuulinga ogotya mu laavu n'omuntu gw'olabye ku Facebook n'essimu. Is that common sense? Long distance relationship babiddemu nnyo abantu emyaka n'emyaka kubanga abantu beri ebweru babeera mu bunnyogovu baba bawumba emmanga baba baagalayo abantu balowooza nti babba baabwe baba baagala okwematiza mu mutima okulowooza nti tebiriyo n'oba musajja ng'olesa mukazi we Uganda babba gye twatandise dda okumulya omukazi abamuwomu ng'omulabako awo dolini oli wange wano wendi wogenda manya abasajja abakwana bona abadinka bakwana ab'Esudani musajja omukazi abawo ng'omulabako awo g'omusajja yenna ndaba ng'oli bweru ng'olina mukazi we Uganda walekera babbajjo ng'omukazi yonna ng'olowooza walese obuvubuka e Uganda walekera bano badolini muleke bali weru omwekuumira kyekyabaawula ate kakati nkuyigwakola ku long distance relationship bwe yagenda mwasigala mweyagala wali oyagala nnyo omusajja ondoza yali amanyi nnyo ebyembalala omwogerako najjukira obuwoomi nakwata ku ttama olajjukira obuwoomi ngaakwata ku ttama kakati mwe abantu abali ebweru temwononanga sente zammwe bwe muziweereza laava omusajja yena tasobola kumenti abakazi bwe mukaddiwa ennyo bina kati g'okimanyira kyenjogerako abakazi bwe mukaddiwa ennyo obwongo bukaddiwa butalagga kati akavubuka k'osanze okalaba kanoonya mmere ya leero okafudde kabbaako ko kasuubira kukola ki kalina okukola iphone kajoge kwagala nakigambye dda kalina okubba sente naye kafuneyo akaga kubanga g'oba source of income naawe omusajja ng'oyagala obuwala obuto omuwala omuto tagenda kuvalwenga agamba ninayo ekisuga daddi kyange otegedde bulungi kyekugamba kakati ebiseera ebisinga olina okubaamu n'amagezi amazaale agagamba nti nja kufuna omuntu nga ndi naye nga mulabako nga ndaba byakola kati mulinga abakwana emisambwa mupromotinza nnyo emizimu muli emizimu mulya lubaale ku mpewo wakati omuntu omala otya
ngomuntu omulabako baby gaziyamba wira bako kalwala bana ku TikTok bakuba bidomola foko ne babanga abekola bayinege gye babikola ali ku bidomola bako bayinege gye bekuba kwa papa nolaba nga ina following ali baloza bezi n'ebituufu kwe gamba technology akoze kyamaanyi nnyo kuugulaza mu abantu abakola kusekendinga phone sex ojaga bulungi phone sex kintu kibi nnyo oba olya muzimu phone sex mubi nnyo ne masturbation bintu bibi nnyo kyoli oba tokyekakasa oba ozanyira ku emotional intelligence okwefula nti oli mulaavu that's why love yo tewangala kati golaga otya omusajja akasolo ng'ali Dubai mu bebi guteeka wano kati abaguteeka mu faliso abaguteeka mu bulangiti bakubabeere gange bebi teeka wano awo kyava batabinudisi byamu kati golaga otya omukazi olusololo ng'ali Dubai mu makazi wange ali Dubai kyogamba be Dubai teri basajja abasajja bali Uganda gwa mulaga olusolo mbukati e Dubai teri basajja ajja kulinda go olusolo lukulinga olwagundi bwakulaga mbwakwagala mulekera okutambulira mu bulamu bw'okwerimba mulekera okutambulira mu bulamu bwa fantasy life mutambule mu bulamu obuliruyo kati weemola otya ku simu bbina bebi onzita omuntu kyobalanga ebikazi mukaaba ebitaliyo ate mumala empewo kyobola zinakowa abakazi omukazi akulima nti bebi nzija mumala mpewo gayagala omuwe sente zigweyagire zikumanye ebizibu byenda bye mu bakazi abakazi ennaku zino mumala mpewo mukaaba mpewo kati lwasa yabako mukazi nakaba nti bebi mukwano gwange tukoze experience yakaba yangamba naye okumanya ebikazi bibbi kati kyekikazi nga bwokiraba n'obunene bwakyo ekigazi kiŋŋambye enkitta kati mbadde ekittawo kati mulekerawo okukaaba ebitali n'okubba n'okugamba nti abasajja babatta mubeereko serious bannange muddeyo ku originality muddeyo ku bintu ebiriri yandi original bakyagala buli kyegamba bbina naye kati gwekimanyi bbina ofuna omusajja namugamba bebi onzita nga tolina kyawuliramu jukira mulina lastic abamu mwaleegukaleeguuka dda temukyasobola kumimba teriri ddagala likomyawo lastika bwegenda egenda lumu nze ndi dokita bajjo lastika bwegenda bbina egenda lumu olimba bino kyalinamu lastika naye yo nekyali ŋŋumu kanayo yo nekyalimu kanayo yeegonda nnyo tegera buli kyekugamba kaakati babakazi n'abasajja bino byembagamba munagana obigira mundabanga omulaba mulabanga ali mu kusaga naye mbabuulira amazima ge mutamanyi mbabuulira amazima ge mutamanyi abakazi mulekerawo okumala empewo mulekerawo okwesikinya ebitaliiyo mbonzita abasajja bababokera kino kimanyi kasanga mu bebi teri musajja atamala teri musajja amala mpewo teri musajja atamala teri musajja amala mpewo waliwo yamala empewo gomanyi nzonda bawa example temumpakanya abakazi bamala nange waliwo eyangamba otegerera nti omusajja amaze empewo omusajja amala empewo aba alidde nnyo nga sipamu tezijjajja naye era amalayo ettondo naye kati omanye omukazi akulima nti amaze nga tamaze ono mumukome ate tujja muzza tutubyera muzza ono mukomyewo ewa nga tuvudde mu kusaaga bbina goli muntu mukulu bulira abawala mulekerawo okulimba omusajja nga tomwagala okumanya abakazi muli bazira yebaka ne ku mulalu ng'amanyi nti alina ssente ate abakazi omusajja ayinza okuba amuwunyirira akamwa n'aguma okimanyi nti abasajja bangi abawunyoma naye nga abakazi tebaguma bagamba namugamba kajja kikunyima ssente okumanya abakazi muli bakondo muli batemu ogumira otya ekivundu ky'omusajja nga banyiiga ki omuntu ng'omwagala lwaki abanyiiga ngamba nti bajja owunya olusu genda onaabe genda wekobe paafu genda okose deodorant okumanya abakazi mwantama muyina enkwe omusajja aba n'omukazi musajja we alina bikaboole amuwunyirira naye wajali bebi onzita gwasinga naye ng'awulira ekivundu akaaba kivundu amala kivundu naye ng'agamba omusajja munfa lwaki muli bayo okutuuka kweyoleve nze ebintu byembaga bino njaga tubeere realistic kubanga abakazi muyina omutima omubi temwogera mazima gwepena nkubulira amazima gano genkugamba siri mu kusaaga abakazi muli bazira dasigama lyaga muli omukazi okimanyi nti agumira omusajja kati olwo tukoze ekyokubeera nga mukyala kwanjula nga tubawasaaki mwe abatayogera mazima nze njagala kukwasa mukazi ayogera mazima sagala kukwasa mwe bayaayi njagala omukazi angambe bajjo tomanyi kukola bulungi njagala omukazi angambe bebi simaze njagala omukazi angambe bebi siina byenkaaba tolina kyokola you are wasting your time just why njagala abakiga omukiga akuba n'empi naye abakazi benaku zitamukyakuba na ku basajja mpi edda bulenzi babukubanga empi obuzanyira ku bakazi akalisa kajja nekako ekyokolerakawo n'okakuba genda tolina kyosobola naye muyina enkwe ziri mu bakazi ennaku zino akasajja kajja kefunugula katuya nabutuya nakutuya nakuntu kaloza kalina kyekakola kumbe bakakongola mu mutwe omukazi omubaka kongola bwate kabebi nkuwadde emmengo ngena akongola
wadde Masaka ngena akongola. Which type of love is that? Zababu yaliyo life akamwaganya ebintu byokweka kweka abakazi mukyuseemu. Omusajja baba wakuwunyira mugambe baby owunya. Baba tamalako mugambe genda bakugejjesa akantu. Abasajja bangi abatamanyi kunoonya bakazi. Nabo bagenda straight puku. Omukazi munoonyeko mu nsonda zonna. Temanyi nakukwana. Naddala mmwe ebyekwana byo bizibu. Ebyekwana byo byakati mwe bakyabakwana mu abayayi. Mwaba chipusi chicken mwamagala chipusi chicken mwe bakyabakwanyisa obwongo buli awo. Kadoli ne bakuteeka mu obwongo. Omusajja kasaba ne sente ze zikwana. Ekwana yedda. Kati nkoze njo okubeera nga nfuna ekisumuluzo ewaka ewo. Ekisumuluzo kubanga obeera wekka bajjo. Mbeera nze kane kakale ekisumuluzo kyange kizibu. Alesha. Nabakateyamba bangi benyamba ojabba nyigira. Bosaka yo bamuleko solo bagumira. Bajjo twaleeri. Mune enaku zino tebakyatuwa kisumuluzo. Because nabagambye temukyaliko original temukyaliyo kati munaku tuba tunoonya oyo aliyo. Era nze sinenya nti abasajja benzi. Omusajja bwagenda n'ayinda kitegeeza omukazi oli keki kyamugenda weechecking either towooma eizo oliko lubaale ate kati kugambe kitaweekaabya ebitaliiyo gomanye nti omukazi bamaze mu bufumbo emyaka 4 ayagala ngako musajja lwabigendererwa kamubbeko ennyumba kamutege omwana ampe ekyapa okufuna omukazi kizibu nnyo okusinga okufuna ssente nze ntuma akawumbi enkyankaleete omukazi kizibu okufuga kubanga abakazi tebakyaliyo mwenamwena mulinga mizimu misambwa mutambulira mu abakazi omutuufu gyakyaliyo bbina kati bwemanjagala kati bwemanjagala kufuna ssente like onteeremu mu business ojja okumpaako era obalowooza business omala business nenda nga tuli relationship talina bigendera temukyaliyo okimanyi nti omukazi akwakalooza payoniya molo okimanyi omusajja akufumita olowooza payoniya molo kimala ddi kimpe payoniya molo kimala ddi kimpe kyenjagala ngende kimala ddi kyova olabanga ennaku zino abasajja bagenda luutu emu kati mubadde mukimanyi nti okuisinga omukazi kizibu nnyo okusinga sekisi kisi nzibu nnyo okusinga sekisi okimanyi nze nsologa nengula malaya nenyamba ndekawo nengenda malaya bamukiisinga omusajja yenna bwakiisinga kitegeeza alina laavuyo naye okimanyi okuisinga omukazi era omumwabusembezayo eri n'afuna engeri gyakubuzabuzaamu omukazi okumanya mugaba ebibonerezo wandibadde amukiisinge mwakukiisingisa gali mabwage okumanya mutumanyire ne mutumalamu nevali n'essupu n'osanga omusajja mukulu mugaga ali mu mmotoka akoba mumala bizinesi ngenda kukuta naye njagala mbeera njagala omwami bwe tuba nina business nzije nga ninawoko onyambeko oba nzije nga sirinaawoko laba nno azanandisa business 368 bajayogera mazima bwembadde nkugamba bw'oba oyagala business olina gijja mu musajja nenda mbeera nina idea kati lwaki onjagala lwa idea ya business kitegeeza era oba ozze kuzina business sooka onjagale sooka osirike mbuliriza byo kati gwe mba nkwagaza kibbina omusajja agenda okukwana nga yagala omumalye sexual kizibu kye bwakusanga owooma ne mubikola longotamudi omanyi waliwo omukazi gwe batakyawa era nze newunya omukazi gwe bakyawa era bbina tugendagenda kwa pastor Tom nedda nkubulya mazima nga tenaggwa sho lwaki bwekugambako nga sho gibala aso tenaggwa doniamba bina ngamba atya mbu ali singo nawe ngamba onyamba oli singo lwaki gwogamba nti gwe toli muyaye oyinza okuboyaga nga tolina waaka nga towooma muwati nkubulya amazima okugambye waliyo banne batakyawa kati nkusanze toliwo wuli ono byayogera wuli ava mu kusoma bikomenti wuli byenkugamba nkusanze olidde olini bwoti tunadde olini va ku gundi ku whatsapp nkusanze bbina nga muli wano wemuti weekubye makeup onyirira lwaki ontikka ebizibu byo kyobala kati oliwo kati sikwagala toliwo kalwaki onkalubiriza nkulabirnina omusajja nze nakuza tolina kitawo na nnyoko kitawo na nnyoko bakulemye nga tojja wa bajjo mulekere okumanyira abasajja mbalina obbalabirira temuddamu tumanyiira kakati kankubuuze toliwo tolya ogenda okwana omukazi nakutika lubagattanga naye mulekere okumanyira abasajja mbantandika okunyumiza ebyo otandika okunyumiza ebyo nga tumaze emyaka nga 5 nga tumaze okukakasa nti mmalako nawe omaze okukakasa nti owooma
wakandaba bane tulina omukono gwa mwanyi naffe muko gundi uli mulala kati ngoja afuuka basuubuzi balaavu ebikazi byagala ekisinga okuluma abakazi ku birthday yagala omukole birthday yabakadde 10 ngaye nga ajidde ku boda kano wewunya obwongo bw'abakazi okumanya babaloga obusiru ayagala birthday yabakadde 2 naye nga ajidde ku boda na uba surprise bigasaaki kati okafuna birthday nga 5 ziyamba ki kati kambabuuze birthday ziyamba ki okuza birthday omuntu omugezi bwejje mu birthday bwejje musimanyi ogenda mu bibala ba business genda wali otandike ka restaurant ng'oyingiza emitwalo 3 omuntu afuna emitwalo 3 mpayo sere queen mu Kampala omugagga byonna ebyasireyinganga tata abakazi temuyigira mu nsobi bamalaya ababasookawo byonna ebyasireyinganga nga bisiplashinga sente byonna bibonaabona okitegera bunki enkugamba kakati bwabawala abaana ku social media teri sire queen ali successful kubanga obongo yamumaliranga mukwata iPhone yamumaliranga mukola birthday bamuyira simanya amalula simanyi champagne ate abantu abakulira mu bantu abanaku baganya okulaga nti balina kirasi olabiranga omwana nti ewaabwe baavu kwefuna mboza I don't drink soda I drink amalula I drink champagne I drink cocktail nyoko nyoko kugulyo sinika kubajja ebinyoko nyoko aima manyoko kumalesho aima temutusirwa sirinya boda bwetuba tudeetinga ng'omukazi akuwa omutwalo nga agenda kusaba kakadde ate kakodyo kababbi kubanga omulimu gw'abakazi ogw'omutwe bubbi kati gwe dolina engeri otunulamu n'engeri onyimbamu abasajja ekisooka kikuleetera obutawuuma ekyokubiri tolina laavu teri mukazi enyimba abasajja nzina kale abasajja babiri esatu Doreen Juliana Kanyomoozi abantu abalina olugezigezi mu laavu Doreen Juliana Kanyomoozi ne speaker mundabikira kubanga laavu yamagala no today I don't want don't do that I'm under the weather please don't disturb obukazi bw'olugezigezi bate bulina wa kyevanga ebikazi by'emmere bikyabatwalako abasajja kubanga tekimanyi ekikwata bajjo waakyo lwaki mulowooza nti buli saafe tuli awo okubeera omukazi ali olugino olina okubanga no sex toys omanyi dolini ku lugezigezi lwoyina omusajja kulega naye naawe ontaddeyo bubi Tereza omuntu mga baby gende polite way omugabe baby kona ko wano ku nsoda ndako na wana eterera tulina budde bategejoga bebina ntino toyagala kugaba kisubuzo toyagala kujjewuwo kati mbanzi onzikiriza kujjewuwo oba kale weba katenga toyagala kujje osolo kusafira rent ensobola naye akuba buzibu lwenti masasulira abasajja balala aleda ze ebyafu banga bya loji alwaki nkusasulira rent ndinda kungani kutwala mu loji katulika ate bangenda kulya buli lunaku okutaka olutuko okujja wanti bwokyali ku test abasajja tutestinga testingira bwoba towooma ngenda kulimba nkumenya omutima tusoka mu hoteli amuloji mubeeramu ebigundi ebisiani bingi naye wabeerayo onagambye atya kati mugoyingewa twekolerera abasajja bena olaba ati sembabuya mazima ng'omukazi tobeeraawo ng'olowooza mugenda kakulabanga wenda byetwanga ze wali onkuba ebyadda ebyadda wali onkuba kati koganya okwekebeza mpedde mu future evudde tulaga abantu akantu bwe kati akantu kasale kamu nedda byage naawe ate babuli omwalabe lwaki babiraba I can't believe bajjo baneetati ampiso nedda bwobanga weekakasa kyoli nedda mpisa eyo omusayi even pressed kakati mbadde nkugamba Doli tebiseera ebisinga abakazi ekisinga obasumbuwa n'okuba lemesa relationship muli ba target worker muli ba user muli ba exploiter ate mwagalanye ebisajja biserebu tovola nga abayimbi tebalina buvunaanyizibwa kibeera no ku TikTok nekiraba kamiliyoni kigakangende kamiliyoni bwankwatako bukwasi kati akukwateko akuweeki oleka omusajja yeetikka emigugu mu kikuubo ajja okumanya nti nantale ewamwe temulina kagaali kangulire jjajjawo akagaali noyasaamirirako kamiliyoni alaba abakazi mutwalo yafa ne feeling wangi yafa feeling talina feeling n'emu kakati nova ku kisajja ekyandikuwadde obudde nova ku kisajja ekyandikuwadde feeling n'osiriwala naye alina oguntu gwewetamu bwe gutu gwomusobola oli mutoolo ntamusobola era ayimayima yako olumu omusanga anywedde wisiki ayimayimayo
Katategeza bajjo. Mundake bajjo ngenda kuwa ekigaali. Genda ku musajja w'ekigaali okusinga kamiliyoni. Nve kuwa emmotoka. Ow'emmotoka tebalina amakulu. Balina amakulu. Akataba abakazi. Era kyobanga ebisajja by'emmotoka bibamalidde bibasiigidde abasajja siriimu. Omukazi n'emmotoka akirabanga kya bugaga. Emmotoka is an asset like a phone terina makulu. Tuko obunoyi. You cannot compare someone who is... It's a necessity. Kichotegeeza. Are you mad you people? Ndi mu program ki? Kale ebikazi babikono kale okumanya ebikazi muli bisiru. Ava ku musajja waavuga boda boda. Ajja kujja mutwaleko bebi tugende waka. Nadda ku bajja avuga emmotoka. Emmotoka eba yiyo. Kadi ebamanyabo. Okutulako obutuzi wali mmotoka nkutwala mu loogi kweyambisizaamu. Kikuyamba kya kigasa. Mwana ayagala loogi. Ate kati mbadde mmugamba. Mulina okubaamu amagezi. Beera n'owa boda boda. Okusinga bajja w'emmotoka gy'ogenda otulabukoma okuvugamu mu maaso ogende. Right on mana reasoning emmotoka yo yiyo singa ebadde yiyo kati emmotoka gy'okwana yange nkuyamba kuvugamu kulimbalimba kumpaako ntukeri mmaleda kikataano nkugambe genda ofulume emmotoka yange oddeyo ku booda yo ate olekole wa booda akumanyidde ennaku mwena mwena munyogoga amata omulundi gumu mwena mwena mubonaabona omulundi gumu ate ojje kubajja w'emmotoka ye. Is that logic? Bannaye full figure yali ku kizibu. Ama muganda wange omulenzi ngolabira accident. Sibamba gamba sirya bisiya gasikwananga kufulufiga. Mbu it's better okukola nga olinayo ku baana bokolera nayo okukola nga toyina nga mteri ebyo. Kati gwe Dorina tojja kubona ne laavu. Ate lwaki? Wandibadde mugezi n'onjagala. Nenkuyamba nenkuyigiriza. Keke kwekebezaako koze nako. Kwekebeza badde nga Dorina alina olugezigezi. Ali busy collecting amayinja losing a diamond and gold. Ate abakazi abasinga mukaddiwa mu budde bwamwe ku bantu abakyamu. Ate kisinga okunuma ku bakazi omusajja anamwagala amuŋoola nadda ku bafere olwokuba beeko ba perfume bapaakinga Range Rover abamu bapakisa n'apangi bajja kukolagako. Kati nze lwaki ngenda n'omusajja atanaaba muyigirize okunaaba mwetandikire muyigirize okunaaba n'omusajja nga yeeyonje maama nze maamawo maama oti yakukuza abakazi mwenna abandaba kuno ku live ya Dorini kamudde omusajja alina bakwana nga fuuka maama we mugambe bebi senye olulimi gye lukoma senye amanyo gye gakoma naaba mu mbala kaso omusajja tabira nabyo ya mukabina tabira nabiza bikulu bayonja emmanga omuyigirize ofuke maama we kubanga nkukwana nga njagala okole maama wange byalina okukola olimu mukuba bisebisibo erwaki mula ono sire queen muya yamakizo bala mukyamu bakunyama ogwo mulimu mungi amapinawulira ezakameza tebagala zireka obalekawo nogenda nolya byolidde nokoma ombuze gufuembere lwaki tofumba bakusimyonagenda soma comment agambye Dorina alaye nti sire queen alogenda bajjo Dorina omusobola abakazi bonna benzi amazima gakaawa kakati saagala musajja wa mmotoka emmotoka ekuyambe ki kakati Dorina ogenze ndekedde obusente obutono ewaka nze nzirawo nkulabirire ino okukola omulimu gwo ng'omusajja kati omusajja gwomulimu kameeza kalina kubeera ka mitwalo 10 agenda akasaba ennyina nyoko baakamuwanga mulamu temutusirwalirako nyoko kale ebikazi byenakugamaalo gembagamba mitwalo 10 byenzimba ly'ennyumba oli mulalu akameza kalina kuba ka mitwalo 2 ogenda tukulabe twafuuka n'amawo gobama osobola omuwa nkola monthly shopping buli kimu nkigula ewaka nkikuwa ani akugamba mpuliriza bulungi naye oli kasajja mpuliriza bulungi nkuwa baby mpa list y'ebintu ebitali waka n'embikola ne bijjula mu nnyumba zino sente za bulunaku zibaza kuyambako genda mu loogi bakuzine nga nguza ebyokulya biri waka muba mwagala muli babbi mwajja mu bufumu bwa contract guba musalago gwakumpaako akameeza kategeeza ki lwaki mutumanyira akameza omusajja watu yasindika ekigaali bulunaku lekawo omutwalo gwe mukazi kyata saving omukazi olina omwezi akamezi ennaku 2 oba 3 mu wiiki ziri zabadde saving zibugatewo mwajja tukagawala mukyovula nga abasajja abakazi bangi abagagawaddeumusajja nkugulira emmere nakuzimbira ennyumba nkuwadde emmotoka kati akameza kati mutegeeza buli mukazi yeetunda n'abasaba akameza bamalaaya buli mukazi yeetunda mu ngeri kati kuba musaala gwo abo nowafukabira akameza kati omuwasoolabe
bwana tuli ku kiwalo bina baby bana tugende eka tuli ku kiwalo waliwo abasajja amutimu bajova ku mbwa ezo mumma otumanyira nnyo banna abatagula mwetunda kitegeeza mwabanda bakola live bale waliwo n'abasajja abatagula bintu byawaka mwatu abo baba babi omuntu omusajja nga togula bintu byawaka nze omusajja magezi genkuwa shopping na mukazi obugimu kyayagala tomanyiza mukazi kwata ku ssente majja okuvaako we n'obutwa omukazi waba mugagga nga ali waka akola agula n'abatemu afunayo akavubuka ne kamukyeka kya bulungi ne kamutuusa ku ntiko ne kamugamba oyo mutte n'akutta tokkiriza nga mukazi w'okugagga wala nga muli bafumbo omusajja gwe olina osinga omukazi obugagga wabula muwe buli kiyeetaaga bw'aba yagala motoka benzi gimuwe omupimira amafuta g'avuga tokkiriza mukazi baaka akawunti mukazi abagagga awulira nga kiwajja batakyawulira mateeka ago ensobi gye mukolamu abasajja kyenva mulaba oli omuwa mukazi gwe baasiba nti muleka abakazi omwe ne bafuna ssente okubasinga liida okola otya owawaka tokkiriza mukazi kubanga omukazi wabanga alina $1,000,000 ku akawunti nga nawe olina $1,000,000 alaba nga mwenka n'amaanyi bibiri kale ekitiibwa omusajja ye head of the family zalina okuba omugagga okusinga mukola ensobi ne mugaggawaza abakazi bano nagala akafuuka jukira gwe omugagga oba olowooza konteina musajja atojja ennaku zino omukuba mugongo bw'obeera n'omukazi ebbanga ddino kimanyi omukazi atama omanyi oli nenkuwasa ntubeera n'emyaka n'emyaka ntuuka ekiseera nga sikayima bagambye dashe gwe ne muwakana okimanyi ntuuka ekiseera nga sikayima nga nakumanyiira kubanga omukazi gy'okuma mulaba obwerere gyakumukutama era relationship eziwangaala nga muli bafumbo mwewamuko ku livu ya myezi 3 ena buli munno nadda nga oli bupya n'ogendako mu kyalo omukazi atama ati ozadde omwana otonyaga beere nga laba omwana ali wala yinonye mu poti nenyinyadde ewaka mukola ebintu ebidisgusting abasajja omukazi tugenze mu woteeri osoose genda mu manju mutoyi kati nafuna ate appetite efuna appetite bw'okimanyi ebintu ebitandinga saagala okimanyi ebintu ebitandinga ofu abasajja buli mukazi agenda emmanju atama n'okulaba makeup waki tuze mulooja lisi weebuzebuze ngaafuka oba olina ebirala byokola naye nga olabikazi owulira nga appetite efudde abasajja tulyanga embwa toweepimira kyolina kulya abakazi mukola ebintu ebiri disgusting omusajja bwakwana nga oli mupya mulage nti oli kirini enaafu toyulya nkoko kuvaabira nga abadde tagiryangako omusajja mubale mugambe nti baby ze sirya kino bona okina kuleetera okwenyinyaza naye muna ekinewunyisa muli so disgusting abakazi gondyo nga kyeggwako ku bajjo naye kubalala eggwako nekyawulisa batulya akatono nga tugenze kagamba twekuza ate katubulya gamba tulye tumalewo mpuliriza tolya nnyo bintu bigenda kugenda oyononere munno omutira appetite omukazi agenda emmanju afuka agenda emmanju ate appetite oba ogamba bakigenda ddi nkiwone yate muna embeera okimanyi ekyo nekyayawa kakati omukazi ategeera takulaga nakulaga agenze emmanju watuuka mukiiga ate amazzi neyefulaana bagawulya sawundi y'amazzi gaye bebi wange muyonjo naye olwo bitalina magezi byonna byekikola noba nga obiwulira bannange tubonyewonya abasajja gwe ng'oba ogendayo naawe obikola nebuzaabuza teri musajja agenda mmanju sikimulabangako simulabangako omusajja nti bebi kangendeko kulongokoolo wadde olini wali omulabyeko omusajja w'obuvunaanyizibwa tasobola kukola ebintu ebidisgusting amadoddo wano mbuno tulekerawo ogenda mukabe yagamba mbu yagenda bw'asobola n'okwonoonerawo empa ekirabo njogera mazima temwagala mazima omunakwanye ogenze wamma mbu is it okay mbw'okubeera ngo kapakati noono bagamba basobola okufulumya omukka ate tebategeera batoolo mukama nsonyi ogamba abatoolo kisikati fe abasajja abaganda n'abakazi abaganda kibi nnyo okufaatinga maaso mu bantu bambyalaavu mu bantu wamampuliriza tokikolanga gwanda bakola yivu respect your man omuntu afaatinga ota dignity and respect waliwo ebintu osobola okufaatinga sisobola ne mu bantu sisobola nze ngamba nga ndi naawe geno byakisiku kale wulira you are so disgusting ng'omuntu adaba ku live eno never do that mistake byebimu kubikutamya omusajja omukazi nga muyonjo omukazi nga manyige gye bakwatamu omusajja omukazi nga takola bintu disgusting yasobola okuwangaaza abakazi bamubuuza nti naye boyfriend we yamubuuza naye gwe tosala zike lwaki olimba yalimba naawe mbu waliwo yamubuuza omusajja oli mutuufu ofaatinga otya maaso bitame olaba bibyo kati ng'okola ebyo bagamba you live together tompunyiriza mikka gyo naawe kati avu nagambako ngo nali nkukwana nga njagala mikka mu buliri tobikolanga ebyo naawe I have 2 children beekolera nazaalanga nkyali
muto nazaala nkyali muto bakugambye bajjo tosibanga mukka kituufu kati sirina stress z'abasajja nakuzaala after kyeyo nga nfumbirwa biki byonna obisomye teri munyo kakati bannamwe nambagamba Doreen nga tumaliriza nze kojja wamwe bajjo mbagamba temukolanga bintu bidisgusting mubeere bayonjo munazizi bukuda zitukule munaze muno kasoza amabeere namwe nga bwe n'abasajja munaabe enkwawa abasajja teri musajja yambala ndawe yonna kulumu Bina wali okiwuliriddeko wa wiki namba omusajja yambala ndawe ya 1 week tokiwulirangayo nga tebagala kati kambabulye omukazi n'oba towooma bulungi ng'oli muyonjo obuyonjo bwokka bukwagaza omusajja nalowooza nti obwoba ne woba mukalu nga amazzi gakuyiyabuya nga omayateekayo malusu naye ng'oli muyonjo nga towunya atirisiteko kalekaleko taleka ettaala okitegedde bulungi gwe tugenda naawe tugendagenda wama n'abasajja munaabe babuuze kuno abasajja tebanaaba leka tukwene enkuba eyatonye sirumbu bannange nebiki mwayononeka bwe muti abasajja munaabe wamma then nekirala muze ku andaya bino nga bifunyo ono wa Doreen oli musiru tolina magezi nange munyampe muwona ino programu kibadde mwampise kuki naye nga tumaliriza bajjo gamba abasajja baliboze ku andaya abakazi mwe abalina amabwa agawunya ennyo okusinga abasajja mugule kankuyigiriza abakazi tebaba bakyafu omukazi atuyana buli wamu atuyana muno kubanga abasajja tebatuyana nnyo batuyana awolaba abakazi abalina zibayita swete as oluzungu gye luli swete as ezituyana yekiri kati omukazi omanya tulina swete arts waliyo ebyoyayo ebibeera mu kabina mubijjeyo ne shaving cream omusajja tolina kubeera nabyoya mu kabina tolina kubeera nabyoya wantu wonna ebyoya bimala emyezi 2 ekinene nnyo ba mwezi gumu shaving amanyo bwogasa tasenya akawana kangolo kana tegatukola amanyo gasinga kulwaza olulimi no luba lukyafu eno gye lukoma funa akasenya akagondo osenye olulimi lonna olulimi luba lukyafu nnyo okusinga n'amanyo abasajja abasinga musenya abantu kubala bantu amanyo gakola temusenya amanyo gamu kyobanza omukazi nanga nti linyo limu masimu wa sente buba bukyafu kati omuntu wategeera sirwalanga ku linyo sirwalanga ku infection nyambala bize singa okwambala obubi ne obuyonjo tezibangoyo obuyonjo guba mubiri naye nenge abantu abasinga wano kati wano walaga nti odala oli muyonjo ati kakati obuyonjo buva munda tebuva kungulu ojaweera abasajja b'amakooti bawunya obumwa abasajja abeera mu office bawunya obumwa because tebamanyi kusenya manyo ga munda bawunya olusu obiganye alimba kati pasati gy'abasajja abasinga bawunya obumwa ababoda basinga okunyema ababoda ate bayonjo nomunnange kubanga ababoda bali emirondo ne baganda ne basenyesa bino obuti bwabwe naye abasajja ba office b'obukooti bawunya abasajja bawunya bina abasajja bawunya toleta abakazi muwunya naye abasajja bawunya ate basinga kamwa kankebereko ko kirabi onkubye nnyo leero bina kankikole leero akugambye era hygienist for both sides kituufu kakati onagamba I'm asking if Doreen pregnant bambi nadda bambi I'm not Doreen bangambye yagira ebintu bino ebyekoza byamunoona onywa ebidagala ebyekoza nosibidagala nze enkoga n'engejje era ngenda kudda munkogge bwesigende wano bwesiive wano togenda kunkebeza by the way kwati tugenda kwekebeza